walala wa Bebe Cool yazzeemu n'aneeringa promo yaabwe awo ku Taiba High. Okusinziira ku last year we yayambalira akadress kanene kuli mu kulaba side eno aka white. This year yasazeewo kwambala black and eyo gye bayita brown oba coffee brown ekimu ku ebyo. Neera yalabikidde ddala bulungi nga bwe yalabika obulungi mu kadress aka white last year ne this year round asobodde okubeera nga alabikira ddala bulungi nga outfit ye eri mu kale ya black. Waliwo ekintu ekinzijidde mu birowoozo nga downloading ebifaananyi by'onno mwana muwala Beata Sali muwala wa Bebe Cool ne Mami Zoo oba Mama Zuwena bba wa Bebe Cool ye mukyala wa Bebe Cool. Ekitegeera buli waliwo ekinzijidde mu bwongo nendaba omwana engeri gy'abadde anyumyemu engeri gy'abadde anyiridde nga ziraga enviri za bbeeyi kiraga outfit wa bbeeyi ka make-up obwala abukoze obugatto kweganga olabira ddala buli kimu kya bbeeyi naye mazima ga Katonda nga waliwo omuntu nga muwalawo yagenze ku prom naye ebifaananyi n'obiraba nga bambi anyumye ng'ayambalidde ddala ekiteeteeyi ng'ayambalidde ddala akaviiri olaba bamukozeeko make-up naye nga taata okimanyi bulungi nnyo towamuwadde wadde n'ekikumi naawe maama ng'okimanyi bulungi nnyo nti muwala wange mugambye nti anyumye amazima ddala nga byayambadde anyumye naye nga towamuwaddeko wadde ekikumi not because towamuwadde nti toyagala mmuwa naye because sente tozirina naye ye ng'omulabye anyumye oba gye ndaga mulabayo nensaba Mukama Katonda atiisi bannange atuwe obugagga buli muntu asobole okubeera ng'omwana we yantuukidde mu time eyo nga yeetaaga ssente nga kati oyo Beata Sali nkimanyi bulungi nnyo nti mami yamutaddemu ssente Bebe Cool ne wabeera teyamutaddemu wadde n'ekikumi olwedde ebyo bintu bya girls talk okitegeera mami yajja otegeera akaviiri nti nera ka mitwalo 4 oba ka miliyoni 1 mami yajja otegeera ka outfit kenjagala nera ka miliyoni 1 emitwalo 3 kwegamba mami yajja otegeera obugatto nti bwa mitwalo 7 mami yajja otegeera make-up artist ono gwenjagala nkoleko nti wa mitwalo 6 okitegeera naye ng'okimanyi bulungi nnyo nti omuzadde gwazimuwadde nolaba omwana wo ng'anyumye naye ng'oli 100% sure nti bambi ssente nze yamugulidde akagatta ako twagenda ffene tukagula naye omwana n'anyuma ng'okimanyi bulungi nnyo nti si gwamuwadde ssente kati naawe nga mu mutima kiba kikulumiriza nti ssente z'abeera alina we yazijje naye nga we yazijje wewa Mukama Katonda abakuumire.